twebaza n'abo abagenze maaso okutuwa ziyafeesi okwetooloola eggwanga. Ezimu zaguddwawo dda, endala zijja kuba ziggulwawo. Omubaka wa Kyaddondo East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine kaweefube okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda amwongeddemu ebisoko bw'atongoza kaadi bannakibiina kye ekipya ekya National Unity Platform NUP ze bagenda okufuna okufuuka bamemba abajjuvu. Ekinyimiriza wano kwe kutongoza kaada zaffe ez'ekibiina n'okweyagala oba okuba obulati. Bannaffe ababadde nga batuwa amagezi n'abalala nga batukiina titugenda mu lwokaano lw'okulonda lwe batuumye okutuula ebigezo ebya demokulasiya naye nga tetulina senta ya bigezo era nga bonna batunuulira nga abo abasitudenti abagezi ennyo abalina abasomesa abagezi ennyo abagenda okuyita ebigezo mu madaala aga waggulu naye nga tugenda bituulira ku muliraano era banaaba bagamba abayizi abayise baawa nga bajja kuteekako linnya lya ssomero ddala. Nina essanyu okubategeeza mwenna abalonzi n'abo bagenda okwesimbawo nti tulina ssenta y'ebigezo mwe tugenda okuwala. Kyagulanyi agambye nti ono kaweefube agendereddwamu okunyweza munda mu kibiina nti kubanga gye buvuddeko abamu ku bannabyabufuzi babadde bavumirira ekisinde kya People Power. Okubabulira amazima twalina okweraliikirira nga twebuuza bannaffe banaatutegeera bulungi engeri gye buvuddeko bannayuganda gye babadde tebawa nnyo mwoyo mu ngeri gye bakulemberwa nga tulowooza bayinza okubuzaabuza. Twebaza Katonda, twebaza abakulembeze bannaffe, twebaza mmwe bannamawulire olw'okutuyamba okutuusa buno obubaka amangu ddala okusinga bwe twali tusuubira. Okuva ebule n'ebweya abantu baze batutuukako batuusako obubaka nga batwebaza olw'okutebuka, olw'okulowooza mu maaso, olw'okubeera abagezi ate n'olw'okubeera abakujjukujju. Ono ayongeddeko nti NUP yakusigala ng'egoberera ebigendererwa bya People Power ng'ekisinde so si kukisuula bbali. Abaffe People Power ky'ekigendo gituukako. Nina essanyu obategeeza nti oluvannyuma ate lw'okuwandiisa National Unity Platform People Power esigalawo ng'ekisinde oba ng'omulamwa kuba People Power kyali kirowoozo People Power mulamwa era omulamwa ogwo gusigala nga gwe mulamwa ddala gutuyimiriddeko. Okusinziira ku mugezi wa NUP Joyo Ssenyonyi agamba nti kaadi zino zijja kuba zigula ensimbi za Uganda nusu lukumi. Like we said, all our cards are standard 1,000 shillings. The reason we thought it wise is because this is a party that we want to embrace the rich, the poor, the well-to-do, the not well-to-do, the educated, the uneducated, big, small, whatever the case might be. We want the Muntu to feel that this is my party, just like the Muntu group. Abamu ku babadde ne kaadi z'ebibiina ebirala beeweze okuzizzaayo basobole okufuna eza NUP. Mbadde mu NRM. Olwaleero ndi musanyufu lwakuba ffe ng'aba NUP tutongosezza kaadi zaffe. Ebanemiza kwa nange mbadde mukyala wa Democratic Party atabusibwa era omukyala akulembera abakyala ba DP mu Kampala. Naye mu umbrella olw'okuba etugatta ffenna ng'ate tulina bwe twagala okufulumya tulina kwegatta wamu. Mbadde wa DP naye olwaleero kibiina kya NUP tutongoza kaadi yakyo. Sesanga Steven yakusakidde emboozi eno ku Top TV Agocha. Era tugenda mu maaso n'okuyita bannaffe abalala nga bwe tuze twogera nga bwe tuze tubawa ensonga yaffe nabo batwegatteko tutandikire ku Museveni bamumpeemu kubanze mwewu.